mukwano gwange kankubuulire, omulabe wange afubye era afuba bulijjo, buli lunaku okunnemesa, okunziza emabega, okunteeka wansi, afubye okuntega emitego, naye alina kyatamanyi, tasobola kulemesa nteekateeka za Katonda ze yanteekateekera okubeera. Omulabe wo ndaba ng'alabika afuba, era ddala afuba, naye alina kyatamanyi oba yeerabidde bwerabizi, tasobola kukyusa nteekateeka za Katonda. Kyonna Katonda kye yakutegekera okubeera tekisobola kuyimirizibwa. Abantu n'ebintu tulina we tukoma, naye Katonda ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ekitabo ky'okubikkulirwa essuula esooka olunyogo 8 ye Alpha ye Omega, yaliwo, bw'ali, alibaawo, ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Katonda nga yagambye nti ojja kubeera ekyo, tewali asobola kukikyusa. Oba onoovuga emmotoka ne bw'akola atya era ojja givuga, bwe kunaaba kuzimba ne bw'anaakola atya era ojja kuzimba. Bannange, ne bwe kunaaba kuzaala ne bw'anaagenda mu masabo ag'enkanawa ojja kuzaala. Bwe neeba mbaga ne bw'anaakola atya ojja kusamba kadaala. Musajja gwe ojja kuba embaga. Bwe neeba bizinesi nga Katonda yagamba nti ekyo kyo ky'ogenda okubeera, ojja kugikola. Kati ekyo mulabe wo kyatamanyi. Mu Bayibuli mulimu omuvubuka ayitibwa Yusufu. Ebiseera ebyo yali mwana muto, muvubuka. Mu kitabo ekya Lubereberye essuula ya 31, Katonda yamulaga kyagenda okubeera mu birooto. Bazadde be, baganda be ne bafuba okulaba nga bakiziyiza era nga bakiwakana. Ne bamutunda ewa Potifari mukama we, naye ne gye bamutunda mukama we naye n'afuba okulaba ng'alemesa ekyo Katonda kye yamutegekera okubeera. Bannange, yamala n'akibeera. Tosobola kuziyiza Katonda kye yantegekera nti okubeera. Mulabe otasobola kuziyiza ekyo Katonda kye yakutegekera okubeera. Kyonna Katonda kye yagamba nti ojja kukibeera, ojja kukibeera. Oyo alimba kiringa nga bw'anaakwata akasaketi k'omunnyo mbw'alungereko ebintu ky'olima.